Buno bwe bubonero bw'omukazi gw'otalina kubeera naye waka. Omukazi oba malaayo oba kikyoba kiganga naye tokitegeera naye nga tolina beera naye waka. Ng'ogoba bugobigoba aveewo agende. Bw'oba tonnamuzaalamu Katonda akuyambi. Bw'oba amuzaalamu manya watomera. Namba emu, omukazi atambula nga bw'ayagala nga takugambye gw'osanga busanzi nga taliiwo. Bw'omubuuza tubaye tuva mu meeting eggulu nga oluusi asula nayo n'oyombako n'akulaga nti awulidde ategedde era ogenda okudda nga taliiwo nga yagenze nga ye atambula nga bw'ayagala nga gwe tomanyi gwe nga bbaawe. Namba 2, omukazi nga bwe muyombamu oba bwe mufuna ensonga n'omunenyaako oba tukita nga tukita oba olaba nkutawaanya nnyo ondeke nange nkuleke buli omu abeere n'emirembe gye gwebona tukyansobola biki oba twawukana nga twawukana oba tukite nga ye akolagira ddala nti okita takina mubuzibu ng'okita takina mubuzibu oyo omukazi ta. Namba 3, omukazi alina emikwano emisajja nga ne waba n'akakola ewaka agireeta naye emikwano gye emisajja ali furi nnyo nabo. Osobola n'obbasanga ewaka mu baafidde ne bajjiramu mikwano gye. Omukazi omufumbo taba na mikwano misajja gya lwatu. Abasajja lwatondebwa bubi. Buli lw'obeerabeera okumpi n'omukazi ofundikiro olina ky'omwegombyeko ng'oyagala gitawo. Ate n'abakazi lwabeera ennyo n'omusajja, omusajja we bw'amufaako oba bw'amulabirira oba bw'amuyisa obulungi afundikira amwagadde ebyaddala. Kale omukazi wabeera furi n'abasajja mu mikwano gye, my friends, my bestie, oyo naye goba. Namba 4, omukazi asooka okupima muzaale. Mugambako okuzaala biki ngaga kati guno omwaka nga tuyinza kuzaalira mu eno mbeera tusooke tutereeze kino tulyoke tuzaale tusooke kugamba nga ye akulagira ddala nti embeera gye mulimu tasobola gizaaliramu. Oyo malaaya mubbi na bubbi. Muteeke mu kkono omugere nga pikipiki asobole okwanguwa. Namba 5, last but not least, nga nayo olina fuumuula mufuumuule. Omukazi nga kyolagira takikola wabula ye kyalagira kyayagala okole. Awo si bufumbo. Mwekwate Safi Body Care ewabba kuli awo ku FB Tower room D02 ne D10 kubikwatagana ne body shaping, kubikwatagana ne bedroom matters mu abakyala baani abo bajja kuyamba okugeza omubiri kukogga ensonga za mu kisenge gwe kyonna ky'owulya kye weetaaga oli musajja mukazi kunyirira oyagala ddagala lya kino ddagala lya kiri wekwate Safi Body Care ayo wabba kuli ku Haas FB Tower D02 ne D10 Bampita Godfather mbere bulungi.